Yes, Fadi TV jimanyize kyali mwasize mutyamuli mutyangana kusaba subscribing atompere video no like. Katikiro wa Buganda bamutabukide mu ggwanga lya Norway yasinzidde okubanga akamba yagenze kumakuma bwakabaka bwa Buganda baba na Uganda bonna Abaganda yagenze bakumakuma okubazamu omwoyo ogwagala obwakabaka bwa Buganda. Bana Uganda basinga batabusi bagambi Katikiro bamwetagayo mu ggwanga lya Norway. Esaawa zino Katikiro wa Buganda agenze ku mukulu gwa Twitter ng'agamba nti Bannayuganda bangi nnyo beesinze okumukolako obuzibu mu ggwanga lya Norway naye ye tatidde. Ono asuubiza okugenda abeeko kyakola ekyenjawulo okulabika nga akumaakuma Abaganda bonna okuddamu okwagala obwakabaka bwa Buganda. Naye ng'ensonga evudde ku ki? Ensonga evudde ku banga kabaka wa Buganda mulwadde ate nga Katikiro esaawa zino azungadde nadde. Bannayuganda basinga bawulira babikolera basinga basinzidde okubanga bamutabukira olw'ensonga nti kabaka gy'ali apookya mu lubiri naye ate bo tebafaayo bakanya kutambula kudda amawanga n'amawanga ng'ate embeera kabaka gy'alimu si nnungi. Essaawa eno abasinga bagambye singa Katikkiro omuzimu gwa Ssekabaka gumulumba ne gubakuba ye ne Nnaabagereka kubanga beesuddeyo gwa Nagamba kubanga kabaka essaawa zino obulwadde bumuluma bumala. Kabaka essaawa zino bw'omwetegereza obulungi embeera buli lunaku olukya yeeyongera kutabuka. Feesi ye buli ssaawa yeeyongera kutabuka yonna ejjudde kugamba ejjudde ebibamba bambya feesi ya Ssaabasajja Kabaka. Kiraga nti obulwadde bumunyunyuta muli munda bumumalawo yenna naye nga bagamba Ssaabasajja Kabaka atawanyizibwa obulwadde bwa kansa. Kansa ebiseera ebisinga omuntu kizibu okumuwona naddala ng'ali ku siteegi eya waggulu. Kiraga nti Ssaabasajja Kabaka ono bannasimanyi yeetaagisa lazaffe kubanga embeera sinungi nnyo gy'alimu, embeera nkalubo nnyo. Bagamba kansa bw'atuuka ku siteegi esemberayo ddala ng'ali ku siteegi ey'owaggulu ebiseera ebisinga kiba kizibu omuntu okusimattuka, kiba kizibu omuntu okuwona. Ebiseera ebisinga abantu abamu bafa. Naye kasabe kabaka asobole okutereera kubanga basuubira okumutwala mu ggwanga lya Germany omwezi ogw'omwenda. Basuubira okumutwala mu ggwanga lya Germany mu ddwaliro erimu. Bagamba eddwaliro liyinza okulabika nga libaako kirikola ekyenjawulo kubanga essaawa eno Katikkiro bagamba Ssaabasajja Kabaka ali bulungi naye mubeera omwetegereza kabaka embeera si nnungi. Embeera si nnungi yalabikako mu kugula empaka z'amasaza naye era ng'embeera si nnungi ng'ali bubi. Newankubadde abasinga beekwasa myaka bagamba nti akabaka akaddiye naye si bwe kiri kubanga embeera ekimenyetso okulabika nga atunula bw'ati bagamba bukadde naye nga si bukadde obwo. Ssaabasajja Kabaka si bukadde myaka nkaaga omuntu oyinza okuba nga otunula bw'otyo ng'ate oli mu mirembe ng'oli mu ssente. Kabaka yandibadde tatunula bw'atyo kati nnengera Katikkiro engeri gy'alabikamu. Mugamba kabaka asinga Katikkiro emyaka mingi kiba kizibu nnyo. Kabaka alina obulwadde obumuluma obw'omunda muli bumuluma bumumalawo mpolampola slowly by slowly bumuluma mpolampola bumunyunyuta. Alina sisitemu yonna ey'omubiri bwagibunaabuna yonna. Katikkiro Bannaganda bangi bamusabira ssaalambi bagamba nti singa omuzimu gwa Ssekabaka eyazaala kabaka Roland Mwenda Mutebi II aliko essaawa zino singa gumulumbakokko ne kumukangavvula. Basinga bagamba nti Katikkiro alina omukono mu bulwadde obuluma kabaka. Bo Bannayuganda basinga bwe balumiriza ensonga lwaki mu ggwanga lya Norway beesunze okulabika nga bamufuutula. Jjukira yasibula okugenda okutambula mu mawanga g'e Bulaaya okuli Norway, Bungereza, Denmark, amawanga mangi nnyo ng'agenda akumaakuma Abannayuganda okudda eri Obuganda, okwagala Obuganda n'okulekerawo okuyisaamu amaaso. Era nga yasinkanye Pengepenge gye yabadde eyo. Pengepenge yeeyamye okulabika nga abafagana nabo abasanyawo obwakabaka bwa Buganda naddala aba bloggers abasinziza ku Facebook ne bavuluga obwakabaka bwa Buganda. Pengepenge yasuubiza okulumbalumbuye oba okuttunka naye okwambalagana naye olw'okubanga nti alinnyira obwakabaka bwa Buganda. Yagambye nti no ajjafa okulaba nga Lumbuye amusindikiza okutuuka paka ku kisenge kubanga Lumbuye yakyasinza okulabika nga alumba obwakabaka bwa Buganda. Pengepenge bw'ayagambye bwesinkanye Katikkiro musuubira binaggweerawo naye nga ye Katikkiro Bannayuganda bangi nnyo bamutabukidde bagamba teyeetaaga kulabikirako mu ggwanga lya Norway. Mu ggwanga lya Norway tebamwetaaga abasinga bwe bagamba. Ensonga za bulwadde obuluma kabaka. Ensonga za bulwadde obuluma kabaka bumumalawo mpolampola. Embeera si nnungi nnyo eya Ssaabasajja Kabaka. Katikkiro
bamusabira muzimu kumulumba. Bw'osinziira ku mukutu gwa Facebook n'otunuulira zi post ezisinga eziraga Katikkiro ng'ali mu manga g'ebweru, abasinga bonna buli aweereza comment agiweereza ayumba. Abasinga bagamba singa Katikkiro omuzimu gumukubirayo ne gumutugirayo ogwa Ssekabaka. Si byamu naye munnaye embeera Ssaabasajja Kabaka gy'alimu si nnungi, yeetaaga essala zammwe. Musubscribinge bire bulungi, mweraba.